bingi nnyo bye tulina okuyigirako ku bantu baffe. Tulina bingi nnyo bye tuyigiddeko twandibadde tuyiga nti ekyatta obwakabaka bwa Ssekabaka Muteesa II, ekyatta obwakabaka ku mulembe gwa Saddawudi Chwa, ekyatta Ssekabaka Muteesa II, twandibadde tukiyigirako ku ssaawa ya leero ne tugamba nti nedda nga Baganda tulina okuva mu mbeera eno, Abaganda tulina okwerwanako. Omuntu Omuganda tasaanidde kweyisanga bw'alina kweyisa kakati ku ssaawa zino. Ku ssaawa eno gye twogererako, abaana abawala n'abalenzi bavudde ku kalica yaffe. Kati kanzire ku mbeera z'abantu nga bwe nabagambye nti puroguramu eno eya leero njogedde ku kintu bugayaavu. Lwaki abasajja bano baatuuka okutusensera? Kyava ku nsonga ya bugayaavu nga tulowooza nti olwaleero luno tujja kukimaliriza. Olunaku ne lukya nga tetukimaliriza, ne tugenda enkeera, olunaku ne luziba ngera tukimaliriza. Omwaka wiiki neggwako, omwezi ne guggwako, omwaka ne guggwako, ne tukwata ogwokubiri, ne tukwata kati tuli mu myaka 40. Tuli mu myaka 40, omusota gutulya gutumalawo. Omuntu okubeera naawe mu nnyumba nga mulya mwenna, omuzzi obuzi, omukumi w'ekijja, okubeera naawe nga muli mu nnyumba emyaka 40, aba amaze okutegeera, aba amaze okuyiga. N'olwekyo tulina okufunvubira. Tunaafunvubira tutya? Ekyo nakibagamba nti empewo zaffe zokka, ebyoto byaffe, ennono zaffe, tulina kusitula bajjajjaffe be tutaalabako. Nga bwe twasituka wano ku Bagere tudde e Busujja, tugobe abantu bano. Empewo ze zigenda okutuyambako kubanga emyaka 40 mingi nnyo. Omukumi w'ekijja afuuse omukumi w'ekijja, omusajja eyajja n'akagaali n'omuggo. Okumwegobako mulina kukozesa bajjajja. Bajjajja be balina otukwatirako ensonga eno. Kubanga obugayaavu bwatujjula mu mitima. Obugayaavu butufuukidde obugayaavu. Tuvudde ku nnono zaffe tutandise n'okukoppa ebitaliiyo. Tutandise okukoppa ebitaliiyo. Abaana n'abazzukulu mukoppye ebintu bye mutasaanidde na kwogera, ebintu ebigenda okusaanyaawo amaka gammwe, ebisaanyizaawo amaka gammwe. Tuvudde ne ku mbeera nazzikuno ng'omwana omuwala atendekebwa maama ne taata nga bali mu maka gaabwe. Atendekebwa okuyiga okunaaba, atendekebwa okuyiga okwambala, atendekebwa okukola emirimu egirina okukolebwa, egiyinza okumufuula omutuuze omulungi oba Omuganda omulungi ng'abadde afumbiddwa. Nazzikuno nga toyinza kusanga mwana nga alaze enkunamyo. Ku ssaawa eno gye twogererako, osanga maama ng'ayambadde enkunamyo ng'alina n'abaana, abamu nga balina n'abazzukulu, ng'ebisambi biyita bweru. Ate abamu mulina agasambi galinga gante. N'oddira ebisambi, agasambi aganene n'ogayisa ebweru, omukazi Omuganda olina okwesabika. Bajjajjaffe abatalina diguli abayambalanga embugo nga beesabika bulungi nnyo, nga tebalaga bigasambi ago, nga tebalaga ne bwabanga ekikula kye kyali kibi ng'alina obugulu bulinga obwa Namunjoloba, ng'era kizibu nnyo okulaba obugulu obwo, ng'ayambala gomesi ey'olubugo, nga yeesiba ekikubiro eky'olubugo, ekikubiro ne kituukira ddala wansi. Mu nsangi zino osanga omukazi omukulu nga alaga enkunamyo, ayambadde enkunamyo. Ku ssaawa eno gye twogererako mu Buganda, osanga omukazi Omuganda awedde emirimu nga avudde ku nnono ye, n'enjala ze atandise okuzoonoona. Mutunuulire abaana abawala ennaku zino, abaana ne bava ku nnono zaabwe, ne bava ku kalica, ne bava ku kikula kyabwe, kuba Katonda yakutonda oli Muganda n'akuwa enjala zo, ne bafuna ggulu gaamu ne bamusiiga ku njala, ate ne bagattako ebyala biringa ebya Namulimi. Njagala naawe weekube mu kifuba omwana omuwala awuliriza puroguramu zange zino, oba onkyawa oba onjagala, ekyo sikifaako, naye nze nkulambika ne nkubuulira ekituufu. Njagala oyogere amazima. Onaaba otya n'otukula, n'okwata ekyangwe n'otukula ng'olina ebyala bwe biti? Ofumbira ddi omwami emmere ng'olina ebyala ebiringa ebya Namulimi?
naye nga Mukama Katonda yakutonda ng'oli Muganda ng'olina enjala ennungi. Kino nno kivudde okuba nti tuvudde ku nnono zaffe, tuvudde ku buwangwa bwaffe, tuvudde ku kukoppa. Kyova olaba mmwe abaana abawala naddala ab'engeye ensi bambakuutira, temuva ku nnono zammwe, temuva ku bajjajjammwe mubasabe. Jjajja tayinza kukuwa birungi, empewo ze tuziyinza kukuwa birungi nga toli ku nnono, ng'oddidde oli mu nkunamyo. Abamu mugenda mu biggwa byammwe ne mugenda oba temugenze Busujja naye ne mugenda mu biggwa byammwe, mugenda n'enkunamyo, mugaana okwesabika, mugaana okwambala ku gomesi, mugaana okwesabika, mugaana obugulu ne bugenda nga buli bweru, agasambi ne gagenda nga gali bweru, ne mulaga ebitundu byammwe ebitasaanidde kulagibwa. Ekyo nno kikyamu nnyo, kikyamu ddala, era kyekivuddeko ebizibu byonna bye tulina, kyekivuddeko okulaba nti ennono zaffe nkyamu, empewo zaffe zanyiiga, nti abaana Abaganda bandibadde batambulira ku musingi omugumu, bavudde ku byabwe, ate ne kiviirako bano baminaani okuba nti nno bakola bateekinga oba batwala omukisa guno okulaba nti basaanyaawo eggwanga. Ku ssaawa eno gye twogererako bingi nnyo, nja kukyusa golopost yange mu audio yange eddako, nti n'emmere yennyini gye tulya nja kugyogerako nti nayo eyambye baminaani emikisa mingi nnyo okulaba nti emmere erimu obutwa. Abaana abawala timukyasobola kulya mmere nnungi, muli mu kubina ebikoppe, muli ku bikoppe bye mukoppa, naye ne muganye n'okudda ennono. Ne weebuuza nti naye kino kigenda kutuuka ddi? Kino era kyava ku bugayaavu. Si baana bawala bokka, genda ku baana abalenzi. Omwana omulenzi Nazzikuno ng'atendekebwa okuba nti anaabeera Omuganda ow'ennono, anaabeera Omuganda omulungi, anaabeera Omuganda agenda okugasa Obuganda. Abaana abavubuka ennaku zino, abavubuka mwambala ebitasaanidde, n'ennyambala yammwe yennyini. Omwana Omuganda yandibadde Omuganda n'agaana okwambala ebitegeerekeka. Omwana Omuganda ow'ennaku zino ne weesanga nga asibye ayambadde zino empale simanya zijjiini, empale simanya asibye balansi, andaweya zitambula ziri kungulu, ne mutandika n'okunywa omwenge ogw'oluleekereeke. Mutandise okunywa omwenge ogw'oluleekereeke, ekibaviiriddeko okuba nti nfunye okwemulugunya kungi nnyo, abantu bangi nnyo, naddala abaana abawala n'abatali bageye abankubira amasimu nga bansaba nti ekintu kino twandibadde tukyogerako. Buganda eggwawo, ti abaana abalenzi n'abawala bali ku mwenge ogw'oluleekereeke, walagi ow'oluleekereeke. N'onywa walagi n'ofuuka ekitagasa, n'oddayo awaka ne weerabira omwenge, walagi n'akulemesa n'okunaaba. Ne bwe mbeera nze sisobola kubeera na muntu mu buliri awunya walagi ne weerabira. Ekintu bugayaavu kintu kikulu nnyo. Obugayaavu osanga omusajja ng'alina diguri naye ng'alina sokisi ng'erimu ekituli nkiddamu. Osanga omusajja ng'alina diguri nga dokita, nga looya, nga mulamuzi, naye bw'ajjamu engatto ng'alina sokisi nga zirimu ekituli. Obugayaavu kye bwakulira, osanga omusajja nga bakugamba nti oyo jjaaji, oyo mulamuzi, naye n'anyiza nga talina na katambaala. Waliwo omusajja yansobera, twali ku Parliament mu 1986 nga talina yadde akatambaala mu nsawo, era ku ssaawa eno bwe ndaba abantu ng'entuuyo azisaza bibatu nga talina yadde n'akatambaala. Kyova olaba empisa zaffe ng'Abaganda za njawulo. Bw'oba otambuddeko n'olaba omuntu atali Muganda n'olaba n'Omuganda, Omuganda omwawulira ku ki? Omuganda omwawulira ku bikolwa bye. Civilization oba okumanyisibwa, obugunjufu bwatandikira mu Buganda ku lukalu lwa Afrika wonna, nti omuntu bw'oba onyiza olina okubeera n'akatambaala. Eminyira tebagikwata ne baginyiza mu ngalo. Tosobola kuddira ngalo zo n'otandika entuuyo otuuyanye n'otandika okuzisiimuuza ebibatu, ate n'omala n'osiimuuza ku mpale, ate eyo empale n'ojja n'ogyambala. Bangi nnyo mu mmwe nkyogera nti obugayaavu, olaba omusajja alina amaka ge n'atuuka essaati n'atagyoza
n'agiddamu n'agyambala enkya naye nga yatuuyanye. Ekintu ekyo nno kibi nnyo. Obugayaavu bubaviiriddeko okuba nti nno musudde Buganda omuntu atasobola kweyonja kati ate Buganda onogiyonja otya? Bino nno byonna tubyogera nga twagala mubeere abatuuze abalungi, twagala mubeere abantu abatuufu, twagala mubeere nti mu bugayaavu mubwejjamu. Sooka naawe wennyini wejjemu obugayaavu nti ekintu ekyo sookisi bwe weeyulise kwata amakanso gisalemu. Olugoye bwe lubanga luddugadde olugoye lweyoleze. Namwe mwennyini abakyala mufe ku baami bammwe, naye abakyala nabo bakomplaininga. Omusajja najja mu buliri ofulumye ku ssaawa agenze ku makya kukola, okomyeyo ku ssaawa 6 wenna owunya ekisisiro otamulukuse. Ate abamu mumwe bambi temumanyi nti buli lwe munywa omwenge guno minaani baba bafunamu, baba bamaze okukutta. Buli lwonywa omwenge ogwo gw'oluleekereeke jjukira omwenge gwonoona ekibumba. Omwenge gukyusa sisitimu yo. Omwenge mwandibadde ndowooza mukozesa omwenge omuganda. Munywenga omwenge omuganda. Obadde okimanyi nti omuwemba gwe bateeka ku mwenge omuganda ne gufuuka gituyita enkanja, obadde okimanyi nti mulimu calcium omuyitirivu? Ate awo ngenzeeko mu agriculture gwe nkusomesa. Ndowooza nja kufuna olunaku nzije mbasomese ku nsonga zino. Nze bwe mba nga ndi munywi wa mwenge ndowooza nandinywedde mwenge muganda. Ate saandinywedde mwenge wabula nandigyemu enkanja ezo zituyita omuwemba bwe gufuba nga gufuuse enkanja, kubanga gulimu ekiriisa ky'amaanyi nnyo. Gulina kye tuyita gulina calcium mungi, gukuza amagumba. Enkanja ezo bw'oba ozinywedde. Ndikomawo ne mbasomesa ekintu ekyo, ndowooza kankome.